Disitulikiti y'e Kabongo mu ttundutundu ly'e Karamoja y'emu ku ezo ezitawanyizibwa ennyo empeereza mu byobulamu naddala amalwaliro, abasawo n'entambula ya ambulensi ebitamala. Disitulikiti eno erimu abantu 26,431 nga bano balina okufuna obuweereza okuva mu malwaliro 23 nga ku gano amalwaliro 15 gali ku mutendera gwa Health Center 2, amalwaliro 7 gali ku mutendera gwa Health Center 3 nga tebalina ddwaliro lyonna eriri ku mutendera gwa Health Center 4 ng'eddwaliro limu lyokka lyeriri ku mutendera gwa hospital oba eddwaliro ekkulu. Olw'omuwendo gw'amalwaliro gano okuba amatono kireese ng'abantu abamu tebaganyuddwa mu nteekateeka ez'ebyobulamu. Kugeza mu Januari w'omwaka guno twakulaga emboozi ekwata ku bantu ababeera mu lusozi Morongore olusangibwa mu disitulikiti y'e Kabongo mu ttundutundu ly'e Karamoja. Abantu ababeera mu byalo ebyetoolodde olusozi luno twakizuula nti teri n'omu yali alabyeko ku mbaawo za mu kibiina wadde okugendako mu ddwaliro okufuna obujjanjabi ng'alwadde olw'okuba nti obuweereza mu kitundu kino tebuliiwo. Bano okufuna obujjanjabi bakozesa ddagala lya kinnansi nga lino bwe liremererwa okubawonya ekiddirira kutondoka ne bafa. Embeera eno yewaliriza akakiiko akalera obwenkanya ka Equal Opportunities Commission okukola okunoonyereza ku bulamu bw'abantu abali mu disitulikiti eziri ku bizinga ate n'ezo eziri mu nsozi nga ne Kabongo mw'ogituwalidde. Bye baazudde mu kunoonyereza kuno biraze ng'amalwaliro mu bitundu bino tegamala, abasawo bakkekwa nga n'entambula ezanditambuza abalwadde mu bitundu bino tezimala okusinga nga beesigama ku bodaboda. Health policy egamba nti buli sub-county eyina okubeera ne health center 3. Health policy kyegamba naye twatuuka mu Kabongo mu health center mu sub-county gye bayita Timu sub-county nga sub-county eyo eyina health center 2 yokka ng'ate n'omusawo eyina omu yekka. Mu disitulikiti endala 16 ze baatalaaze kuliko Kasese, Kisoro, Mbale, Bulambuli, Silonko, Buduuda, Kapchorwa, Buvuma, Karangala, Namisindwa ne disitulikiti endala nga zino zeetoolodde ebizinga kw'ossa n'ensozi. Wabula embeera mu disitulikiti zino teyawukana n'eyo eri e Kabongo okugeza mu bizinga by'e Buvuma. Abasawo balaajana olw'entambula etambuza abalwadde wadde nga minisitule y'ebyobulamu yateekawo entambula y'amaato etambuza abalwadde wabula ng'abaakakiiko eno bagamba abantu bangi entambula eno ebakaluubiriza olw'okuba nti tebasobola kufuna mafuta ag'okuteeka mu maato gano. Boat ambulance eno amafuta abantu bagamba tebagasobola. Mu trip emu osobola okukozesa amafuta ga mitwalo nga 3 okutuuka ku mainland. Ate bw'otuuka ku mainland weetaaga ambulance endala ekutwala ku ddwaliro eddala. Kyokka bagamba nti ne ambulance ez'emmotoka ezanditambuza abantu bano nga batuuse ku lukalu nazo tezimala okusinga nga baali beesigama ku z'abakulembeze wabula nga bwe baawangulwa mu kalulu entambula zino ne ziggyibwawo. Obudde bw'omala oyinza osanga ono omuntu nti asobola okufa olwa tayimu eyo ebeerawo mu kunoonya ambulance emutwala ku ddwaliro eddala. Kyokka ebyo nga bikyali awo waliwo n'ebbula ly'abakulira ebyobulamu mu disitulikiti ez'enjawulo okugeza Namisindwa n'ewalala. Bagamba nti kino kiziŋŋamizza ennondola y'ebyobulamu mu bitundu bino. Wabula minisitule y'ebyobulamu erumiriza nti yawandiikira abakulu mu disitulikiti ezo okuteekawo abantu ab'omu bitundu ebyo basobole okukola emirimu egyo kyokka nga bakyebulankanya nga baagala kukuuma ebifo ebyo babiteekemu abantu baabwe. Kati bwe bakola bwe batyo weesanga disitulikiti nga terina omusawo akulira ebyokujjanjaba bamaze emyaka 5 bamaze emyaka 10. Wabula abaminisitule bategeezezza nti alipoota eno egenda kubayambako nnyo era mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja bagenda kutunuulira nnyo ebifo bino ebyogeddwako.